أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنا مجف قويتي والله يبينجلني من ببدير يوم بكى صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رضوان الله عليهم. الله بلينغا سيما كبو أبو الله بيسيما ورضوا عنه واتنبو نببيلانغا بامسيما شافا غامب الله من القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله تريكي سينغا كسيمي وكوا الله يبسيما اتنبو نبامسيما tusabu ekitiibwa Allah naffe ya rabbi abeerenga atusiima emirimu gye tubeeranga tukola, abeerenga atusaasira ebyo bye tusobyanga abanafu abanadamu abanafu. Allahumma amin. Abooluganda ebitiibwa, tusaba ekitiibwa Allah tuwe irimu egasa ate atwongere okumanya okulimu okugasa. Allahumma amin. Nkimanyi twakeereyemuko mu Quran citations, ndabyeyo corrections empitirivu abatannaziwa. Nsuubira mujja kugezaako okubeera nga muzireeta we munaabanga mulikola exercises zammwe za tajwid. Si kirungi kulekayo corrections za Quran kuba tomanya oba byoba oleseeyo mu butuufu wabitereezezza oba tewabitereezezza, oba olina okubiwa omusomesa n'alaba nti oba bitereevu. Nabwe kityo tuyingiddewo n'omusomo gwaffe gwa tajwid al-Quran Karim, lecture namba 49, era tuli ku topic egamba ebitendo by'ennukuta. Tutunuulira ebitendo by'ennukuta. Nga ebitendo by'ennukuta twagamba ku mulundi guli ekitendo kyekintu ky'omanyirako oba ekintu ekyerippa ku kintu ekirala. Mu lulimi twagamba nti kyekintu ekyerippa ku kintu ekiki ku kintu ekirala. Oba ntegereka bulungi? Ne tugamba nti ate mu basomi ba Qur'ani twagamba nti oba kyekintu ekiyimirizaawo ekintu ekirala oba ekyerippa ku kintu ekirala. Nga irimu weyeerippa ku mumanyi n'afuuka omumanyi n'abeera n'ekitendo kya irimu. Irimu eri kyekitendo kyetutenda nakyo omumanyi nti awe mumanyi. Kiki ekimuteeseza okubeera omumanyi? Okubanga ayina irimu. Kitegedde, kyekiyitibwa ekitendo. Naye twagamba abasomi ba Qur'ani yembeera ennyukuta mwebeera mu kiseera ng'efuluma. Embeera ennukuta mwebeera gamba embeera ebeera ku nnukuta ng'efuluma. Embeera ebeera ku nnukuta mu kiseera mw'ogifulumiza kye tuyita ekitendo. Ne tugamba nti ennyukuta eyo tugiwadde ekitendo kino. Lwaki otegeera otya nti tugiwadde ekitendo kino? Engeri ennukuta eyo mweba efulumidde, ogamba engeri gyewuliramu ennukuta eyo ng'efuluma. Nga nti ennukuta eno tugiwadde ekitendo ky'amaanyi, ennukuta eno tugiwadde ekitendo ky'obunafu, ennukuta eno tugiwadde ekitendo kyaki. Engeri ennukuta eyo ngeri gyewulikikamu kye tuyita ekitendo. Ne tugamba nti ebitendo byawulwamu emiteeko ebiri. Waliwo ebitendo bye tuyita zaatiya al-lazima, kweganga byo bibeera ku nnukuta lubeerera nga tebiva ku nnukuta, babiyita zaatiya al-zaatiya al-lazima lil-huruf, nga bibeera birondoola ennukuta oba ogisiŋŋaanyibwa oba etya nga yeebeera tekigivaako ekitendo ekyo. Kye tuyita al-zaatiya gwe muteeko ogusooka. Ennukuta kebe nga ya fatiha, kebe nga ya mpeerezi, kebe nga ya sukuunu, nga ekitendo ekyo tekikola tekivaako. Then omuteeko ogwokubiri bye bitendo bye tuyita al-aradiya. Kwegamba nga ghayru zaatiya, oyinza okugamba ghayru al-zaatiya, nga ekiseera ekimu bijja ne bibeera ku nnyukuta, ekiseera ekirala nga tebiriiko. Okitegedde? Tugambe ekisooka bye bitendo ebibeera nga byankalakalira ku nnukuta nga tebivaako al-zaatiya. Then omuteeko ogwokubiri bye bitendo ghayru zaatiya, kugamba ebiseera ebimu nga bijja ku nnukuta ng'ojja gisiŋŋaana ng'ekiseera kimu kwekiri, ekiseera ekirala nga tekikola tekiriiko, tekiwulika ku nnyukuta eyo okusinziira ennyukuta weebezze. Ne tugamba guli omuteeko ogusooka as-sifaati zaatiya. Twagamba nti ebitendo ebiina byawulamu ebiteeko ebiri. Mulimu ebitendo ebiina opposite n'ebitendo ebitalina opposite. Naam, ebitendo ebiina opposite n'ebitendo ebitalina opposite. Oba ntegereka? Era nga ebitendo ebina opposite biri ebitendo
5 kitegeeza tujja laba ebitendo 10 sinaki 11 tujja biraba byonna insha Allah tujja kubibala nga bwe tubitambula mpola mpola. Then n'ebitendo ebirala ebitalina opposite biri ebitendo 7 byonna kitegeeza nti tujja kubeera nga tubiraba era tunnyonnyoke kimu ku kimu biiznillahi mawla. Suubira nzizeemuko emabega watwali twakyamyamuko oba wali tewowandiise bulungi oba wali totegedde beera nga otereeza biiznillah. Tugambye nti ebitendo by'ennyukuta byawulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka byebitendo ebyenkalakkalira ebitava ku nnyukuta wonna wogisiŋŋanye nga kwekiri kye bayita azzaatiya. Then omuteeko ogwokubiri byebitendo ebijja ku nnyukuta ghayru zzaatiya, ebijja ku nnyukuta ebiseera ebimu nga bibeera ku nnyukuta byeyolekera ku nnyukuta, ebiseera ebirala ne bibeera nga tebiriiko. Oba ntegereka? Kakati olwaleero biiznillahi mawla tugenda kubeera nga tunnyonnyoka ekitendo ekisooka, ekitendo ky'ennyukuta ekisooka. Ekitendo ekyo bakiyita alhamsi. Ekitendo ekisooka tujjukira tutunulira ku bitendo ebiina opposite, bye tugambye ebitendo ebiina opposite, era nga ebyo ebitendo ebiina opposite tugambye bigwa mu muteeko guli ogw'ebitendo ebitakyukakyuka. Oba ntegereka? Ebitendo ebitakyukakyuka tugambye birimu emiteeko ebiri, ebitendo ebiina opposite n'ebitendo ebitalina opposite. Kati ffe tugenda kusooka tutunuulire ebitendo ebiina opposite nga tulaba ekitendo kino ne tulaba ne opposite yaakyo. Kakati olwaleero biiznillah tugenda kusooka tulabeko ekitendo eki kimu, opposite y'ekitendo eki tetujja kulaba muganda waakyo gwakola nakyo obwennyume oba opposite waakyo nga ekitendo kye bayita alhamsi. Tugenda kutunuulira alhamsi, tetugenda kulaba jaharu. Opposite ya hamsi ye jaharu. Alhamsi, alhamsu, wulira alhamsu, hamsu. Ndowooza ennyukuta nzoogera bulungi era osobola okuzinootinga mpola mpola. Tugenda kukinnyonnyoka mpola mpola biiznillah. Sawa Allah abeerenga atusaasira. Ebintu bino si bizibu senga oba ossizaayo obwongo n'okuwuliriza okwenkalakkalira oba okuwuliriza okw'obwegendereza. Nga ekigambo alhamsu okiwulya alhamsu maanaahu fi llugha, olimi olwarabu ekigambo ekyo hamsu bakituuma oba bakikozesanga ku mbeera ya al-khafa. Al-khafa ekintu ekiwulikika empola oba okukweka, ekintu ne kijja nga kiwulikika naye empola nga tekireekaana nnyo, ng'ekintu ekyo kiwulikika. Alhamsu nkiddamu abawarabu bakituuma al-khafa, kyekintu ekiwulikika empola. Ekyokulabirako mu aya ya Allah ekigambo hamsu kino kyajja mu Qur'ani aya ndowooza ya 18 baserabidde 18 surati Taha. Allah yali ayogera ku mbeera y'olunaku lw'enkomerero ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Allah n'agamba nti yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Oli ekigambo hamsa kyajja mu Qur'an surati Taha aya ndowooza ya 18 I think 18. Naam. Aya yali etegeeza ki? Tugambe tugenda kunnyonnyoka ebintu bino nga tambula mpola mpola biiznillah sa Allah atuwa okubitegeera. Nti Allah agamba nti ku lunaku olwo olw'enkomerero omukowooza agenda kukoowoola era babeere nga abantu bonna ebitonde byonna bigoberera eddoboozi ly'omukowooze. Yawma idhin yattabi'una ad-da'iya, ku lunaku olwo olw'enkomerero olwo olunaku luli olw'enkomerero Allah amakulu olw'enkomerero yattabi'una ad-da'iya, abantu bonna ebitonde byonna bigenda kubeera nga bigoberera omukowooze. La 'iwaja laha, omukowooze wanaaba amukoowodde ebitonde byonna bigoberera eddoboozi eryo, bigoberera omuntu akoowodde oba bigoberera eddoboozi erikoowoddwa. La 'iwaja lahu, tewagenda kubeera kwebuzaabuza nti siwulidde. Omanyi omuntu ye bw'atyo bayinza omuyita naga nti siwulidde. Kati wulidde otya nti bakuyise? Oyo omuntu abeera mu mbeera yakuwakana naye ku lunaku luli olw'enkomerero tewagenda kubeerawo mbeera eyo. Teri agenda kwebuzaabuza
kikyo Allah kyagamba nti yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu kunako olwo buli omu agenda kugoberera eddoboozi erikoowoddwa la iwaja lahu nga teri omuntu ayeebuzaabuza wa khashaati al-aswaatu amaloboozi gonna gasiriikirire nga tolina ddoboozi ly'owulira nga buli muntu ali mu kukankana kutya kwanjawulo buli omu ati nga teri ayinza nakuba munne kaama lunaku lugenda kubeera luzibu nnyo sa Allah abeere nga alutwanguyiza fala tasma'u illa hamsa kyekyo Allah kyagamba nti fala tasma'u nga towulira kyowulira ku lunaku olwo abantu bonna basirifu embeera nzi yakazigizigi omukowoozi akowodde n'agamba Allah nti la tasma'u talina kyowulira illa hamsa. Hamsi abamanyi bwe baali bavunula ekigambo hamsi bagamba ge maloboozi agabeera mu bigere ng'omuntu atambula mukulu abantu bagenda kuba batambula nga jasi owulira amaloboozi gava mu bigere maloboozi ago gaba gawulika nnyo gaba gasaala gafuluma naye nga gafuluma mpola lunaku lw'enkomerero bwetyo aya bwetyo bwetegeeza titojja kuwulira amaloboozi gonna okuleka illa hamsa okuleka hams oba obusirifu kugamba eddoboozi liba liwulikika naye nga liwulika kitini kyekyo kitegeeza nti ebigere abamanyi bavunula ne bagamba nti ge maloboozi aganaava mu bigere by'abantu nga batambula nga badda oba nga bagoberera omukowooze anaaba abakoowodde. Tusaba Allah abeere nga atwanguyiza olunaku olwo Allahumma amin. Nekitegeeza nti ekigambo hamsi kwe kusirika oba bwe busirifu oba kwe kuwulika kw'ekintu naye nga kiwulikika kitini mu basomi ba Qur'ani oba mu lulimi Olwarabu. Ate mu kusoma oba wali mu Bawarabu oba mu lulimi Olwarabu mu lulimi. Ate mu basomi ba Qur'ani wa fil istilahi ate mu basomi ba Qur'ani ekigambo kino hamsi twakyeyambisa tyaffe mu irimu ya Qur'ani ng'ekitendo ku nnukuta. ekigambo hamsi huwa khafa'un at-taswit bil harfi لضعفه وضعف اعتماده على مخرجه هو خفاء الصوت خفاء التصويت بالحرف kwe kuwulikika oba kwe kukweka kw'eddoboozi ly'ennukuta oba kwe kuwulikika okutini kw'eddoboozi ly'ennukuta noonya oluganda olutuufu oba ennukuta kwe kubeera ng'ewulikika kitini oba kati ekyo kijja ennukuta ng'ewulikika kitini lwaki lidha'fihi wa dha'fi i'timadihi ala makhraji olw'obunafu bwayo kuba ennukuta weebeera nnafu ewulikika kitu ekintu kyonna kirinayo kiba ekinafu kiwulika kitini si bwe kito bwe kiri kati mwe mukizze mu mbeera yaffe omuntu atalina ssente alina batuuka ne kugamba nti oyo atalina ssente talina kifo mu nsi ati abantu abalowooza nti ssente kyekikulu bwe batyo boogera naye nga si kituufu ekyo naye kati nkikuleetedde nti omuntu wa wansi tawulikika omanyi bameka abafudde Uganda nga muntu afudde nti bafudde naye nga tawulikise kakati pulezidenti afe jawulira buli omu amwogerako oba serebu afe jawulira nga bamwogerako naye ono wa wansi takola ki tawulikika lwaki olw'obunafu bwe musajja wattu oba mukazi wattu kakati kyekino ekibeera ku nnukuta nti ennukuta eno engeri gy'ebeera nti nnafu era n'obunafu obubeera ku bufulumiro bwayo bwe tuba nga tugifulumya ebeera nnafu amaanyi agajja oba omukka ogwekuba ku bufulumiro obwo olyoke mufoomingibwemu ennyukuta eyo gajja nga amaanyi ago n'omukka ogwo munafu wajarayani nafasi maahu haala nutqi bihi era omukka gusigala gutambula nga omukka tegukwatibwa ku bufulumiro bwayo ne gweggala oba obufulumiro bwayo ne buziiza omukka ogwo okubeera nga ennyukuta eyo ebeera y'amaanyi nedda omukka gusigala gutambula oguvudde eno gw'ozzoleeta nga gutambula bulungi nga ne guwulikika kitini nga tegufunye kukaluubirizibwa kuba ekintu kyonna kikaluubirizibwa kisaasaana ne kifuuka ekizibu
oba kisaasaana ne kibeera nga kivaamu kugamba oguloboozi ogunene nedda kakati ennukuta eno okuva eri empewo eva eri gy'ofulumizza yonna nejja nga efuluma mpola obunafu obubeera mu bufulumiro obwo ennukuta eyo ne tugamba nti ennukuta eyo eyina kye bayita hamusi nkiddamu hamusi mu basomi ba Qur'ani bagamba nti bwe bunafu oba kwe kuwulikika kw'eddoboozi empola oba eddoboozi kwe kuwulikika empola ku nnukuta oba okuwulikika kw'ennukuta ng'ennukuta eyo ewulikika mpola mu ddoboozi oba kwegamba noonya ekigambo ky'Oluganda kyoyinza okukiwandooza nti ekintu kino kitegereka ng'eddoboozi liwulikika mpola ku nnukuta ng'ekiviiriddeko ekyo olw'obunafu obuba bwesigamidde ku nnukuta eyo mu bufulumiro bwayo era n'okutambula kw'omukka mu kiseera ng'oyogera ennukuta eyo omukka guba gutambula bulungi ennukuta eyo n'ebeera ng'efuna ekitendo ekyo ekya hamsi وحروفه عشرة مجموعة في قول بعضهم أو في قول إمام ابن جزري رحمه الله النكتة زوزيري كومي إمام ابن جزري رحمه الله يزكون غانيزم بيغامبو بينو بيري بيساتو ennukuta ziri 10 amakulu ennukuta ezirina ekitendo ky'obusirifu kiri eba ekitendo kya hamusi ennukuta ezo ziri 10 mukwate bukwasi bigambo biri bisatu omukuŋŋaanidde ennukuta ezo imaamu mwe yazikuŋŋaanyiza imaamu ibn jazari ne bayimaamu abalala imaamu shatibi rahimahullah ne bayimaamu ekigambo ekyo kiri sakata fahassahu shakhsun oba tuyinza okugamba fahassahu shakhsun sakat fahassahu shakhsun sakat nkiddamu muwulire ennyukuta fa ha fahu shakhsu sakat sakat fa'u ennyukuta ya fa'u yesookera ddala ha'u fa'u ha'u shin kha'u sad sin kaf ta'u nziddamu ennyukuta sin oba fa'u yesooka ha'u fa'u ha'u n'alyoka agamba ekigambo fahassahu fa'u ha'u fa'u ha'u fahassahu then shakhsun shin kha'u sad shakhsun then sakat sin kaf ta'u amakulu g'obugambo obwo oyinza okubeera nga togafaako nnyo naye amakulu gaakyo ekigambo ekyo fahassahu shakhsun sakat akakibbwa omuntu abadde asirise oba omuntu akakibbwa okusirika oba omuntu asirise akakibbwa bonna bwoba okivunudde amakulu tetwetaaga amakulu ga kigambo wabula twetaaga kigendererwa kyakyo nti kitukuumira okubeera nga tutegeera ennyukuta za hamusi kikwate nga okwata erinnya lyo fahassahu shakhsun sakat ennukuta ya siini kaf ta'u fa'u ha'u tha'u shin kha'u sad ennukuta ezo 10 zirina ekitendo ekyo ekyobunafu ekiyitibwa ekya hamusi nga kyatumibwa hamusi olw'ensonga nti ennukuta weba efuluma ebeera n'obunafu obuba bwegasse mu bufulumiro bwayo n'ebeera ng'efuluma nga n'omukka guyitawo bulungi n'ebeera ng'efuna obusirifu oba okubeera ng'ewulika kitini ekyokulabirako ku nnyukuta ya fa'u afwaja owulya ewulika kitini ha'u arrahmani owulya obufulumi owulya nti erina hamusi fa'u athwab oba athqalaha owulya obutini bwe oba owulya nti ewulika kitini ha'u ihdina sirata owulira shini ashtata kha'u ekyokulabirako kha'u tufune ekyakulabirayo ki akhraja oba ikhraj ojulya nti ewulika kitini sadi oba
qirtas oba sorry kyokulabirako twagala ebyokulabirako nga bya mu Qur'ani qirtas na eyo sin anyway yona wesinganye saadi nga ya sukun efuna ekitende ekyo ekya hamsa ulika kitini